Abaana abato abaliko embeera ezitategerekeka. Omwana omuzadde aliko embeera etali ya bulijjo. Omwana omuzadde akusobedde. Akali njala tuwulirize n'obwegendereza ensonga zino. Abaana bangi nnyo abazaaliddwa eyo, omwana wa myezi 2, 3, 4, 6, naye ng'omwana alina ebintu ebitali bya bulijjo. Maama n'atandika okutawankana omutima. Njala tumanye ku bitundu by'abaana abo. Omukyala ono agambye nti alina omwana we wa myezi 6, naye omwana alina obutuli bulinga 4 emabega w'okutu, naye ng'eno mu maaso tebugguka, naye nga buli mabega wa kutu bulinga 4, 3 bwe butyo. Era agambye nti buli lwabeera alina kyamuwa ekyokulya oba kyakunywa, kuba abaana b'emyezi 6 nozo baba tebalya, babeera babagabirira mata bwe bityo, kale ekyokulya oba ekyokunywa yeesisiwala n'abanga gwowadde enniimu. Ekirala agambye nti omwana ono aliko ebbala wakati w'olunyanfa olwawula amabina, era naga nti alina n'ebbala wano mu kyenyi oba mu mutwe nga limyukirivu. Akati twagala tulabe enjawulo y'abaana, twagala tusooke n'abaana ab'enjawulo. Eriyo omwana azaalibwa ng'alina amannyo 2. Omwana oyo ategeeza ki? Omwana oyo aba mulongo wa Mukasa, amannyo aga2, era omwana oyo aba alanga embeera eriwo. Omwana oyo abeera ku Lubaale Mukasa. Olayinza okumubuuza nti kati omwana bw'ati bwe muzaala mukolere ki? Nja kuddamu nti tewali, wabula ggwe olina kumulabirira, ebisigadde ojja kubisanga mu maaso. Okitegedde? Oba si ekyo ku kika kyabwe nga waliwo kye baba banja okutuukiriza oba okusamira oba okukola ki, naye kati bayinza okuba butagendera ku kya mwana wo. Bagamba weeraguza okola ki, kati gwe kuza omwana wo. Eri omwana azaalibwa n'obufuli mu kasolo. Omwana nga abaana tebaba nazo kuba bamala kukula ne balyoka bakyalira ensiko. Ne waliwo omwana ebintu bye twogera bituuka ku bantu gye biri. Omwana azaalibwa n'obufuli 2 mu kasolo, oyo aba mulongo wa Ndawula. Okitegedde? Era omwana oyo aba ayitibwa Mabona. Mabona. Okitegedde? Eriyo omwana asobola okuzaalibwa ng'alina envi oba enviiri enjeru mu nviiri ze, era omwana oyo aba alanga obwakabaka bwa Mukasa, abeerako empewo ya Mukasa. Okitegedde? Eriyo omwana asobola okubeera n'envi nga za matalaga mu mutwe, ogwo guba muzimu. Wano waliwo oluvi, ne wali waliwo oluvi, ne wali waliwo oluvi, ne wali waliwo oluvi, naye ng'envi ezo zeesudde, abaako omuzimu. Eriyo omwana atandika okuyimirira oba okutambula naye nga aweekera emikono emabega. Omwana ng'aweekera emikono emabega nga ne bw'ogimukubira, omwana n'omukuba naye nga bambi omukubira bwereere, agenda okwekanga nga gye giri. Abeerako omuzimu ogumuliko gwamwambala nga mukadde nnyo, nga yali jjajjammwe emabega, oluusi temwamulaba. Okitegedde? Eriyo omwana nga buli kwekanga emikono gy'agitisse ku mutwe 2. Omwana oyo abaako omuzimu naye nga gututte ebiseera biwanvu ddala emabega, naye ng'omuzimu ogwo buli lwe guvaayo gubereke ensonga ze gwogerako oba bye gubanja, ab'ekika tebaguwuliriza. Eriyo famire eziwangaalidde mu busomi, nga basomi, nga lwe wabeerawo omwana afuna ekizibu kyonna oba ki bamutwala butwazi mu kyaki, bwabeerawo ekintu bwekiti bamusabira busabizi. Ne wajjawo omwana ku mulembe omulala naye nga bw'atuuka biki okitegedde wakabeeta tebasobola kuteekawo kibba, tebasobola kukola ki, kati emirembe ne gijja nga giyita ku bajjajjammwe bali be mutaala, bajjajja we yaddawo, taata we yaddawo, basenga abo, okutuuka ku mulembe gwo kati ozadde omwana oyo. Omuzimu ogwo guba munakuwavu nnyo 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 ekitenkanika, gwe guba gwakwata omwana oyo. Era omwana oyo bw'omulaba bw'atyo nga muto, ye alina amagezi g'omukolera. Omufunirayo akabugo ne bakamusumika, ne bakamusiba bamuwala, ne bakamusiba nga kalimu olwesibyo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo omwana gw'ozaala ng'obwongo bwesulise, era waliwo omukyala azaala omwana we nga muwere, naye ng'alaba bambi omwana mulungi, biki omwana yeeyagaza, n'atuuka mu myezi 6 oluusi 7 agenda okulaba ng'omwana ate alinga obwongo obutategeera bulungi.
okitegedde alinga obwongo obutategeera bulungi bw'asimba amagulu tegayimirira bulungi. Okugulu okumu bw'akusimba tekunywera ku ttaka, okumu kunywera naye okulala tekunywera ku ttaka. Eriyo abaana abafuula embeera oluvannyuma lw'akaseera. Kugenda okulaba okugulu okumu kulinga kulema, kugulu okumu kulinga okutaliimu maanyi, omuyimiriza magulu galinga agataliimu maanyi. Omuzadde n'asoberwa, agenda okulaba omwana bw'amutunuulira omutwe aba yeesulikasuliko, abanga atalina bulungi kutegeera. Okitegedde? Kati nnyabo gw'azaala omwana oyo oba n'ebbanja ly'omulongo kizza abaakubanja, era omwana oyo talina magezi g'omukolera, wabula eryo ebbanja omuntu omukulu gw'oba olina okutambula weenonye weezuule otabaale. Okitegedde? Eriyo omwana gw'ozaala ng'alina akatuli ku kutu wano waggulu. Akatuli ako ku kutu kategeeza nti nnyina yali mulusi wa bibbo, oba nnyina yaluka ku kibbo, oba nnyina alina ebintu bye yatungako ng'alina olubuto oba ngoye, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ke katuli ku kutu. Okitegedde? Eriyo omwana nga azaaliddwa n'ennamagalo emu. Omwana oyo ebiseera ebisinga bw'atalisamira aba alanga omwana ajja agenda okusamira, oba aba alanga omulongo agenda okuzaalibwa. Omwana aliko nnamagalo ebiseera ebisinga atera okusamirira empewo ezo bw'aliba akuze. Kyokka omwana aliko nnamagalo asobola obutasamira nga nnamagalo eyo erina gw'eranga ajja. Okitegedde? Omwana aliko nnamagalo ebbiri aba alanga abalongo mu famire omwo, eriyo abalongo abajja, oba gw'oli bazaala oba muganda wo, sisita wo oba mukulu wo. Okitegedde? Kyokka omwana aliko nnamagalo ebbiri batera okusamirira empewo ezo. Okitegedde? Oba okubanga balanga bulanzi. Eriyo omwana asobola okuzaalibwa nga ebigere byekutte wamu, oba kyala kisajja oba nassu. Ebigere ebyo oluusi nga biringa ng'ebya nnamansasaana naye nga biwera biri 5 naye nga ekigere kyekutteko n'ekirala. Omwana oyo aba aliko obwa Ssaalongo, aba aliko obwa Bakabaka, aba agwa mu kituntundu kya Bakabaka. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga mu byegendereze. Kati ekibuuzo ky'omukyalo ono, omwana we alina obutuli ku matu emabega naye nga buli mabega wa kutu. Okitegedde? Omwana oyo afaanagana bw'onooba n'ekiwuka mu nnyumba ne kijja ne kizimba akayumba mu nnyumba, enkya n'osanga akayumba kuno kaliko obutuli bulinga ng'obumooli. Era bakugamba bujjo nti ekiwuka bwe kijjanga mu nnyumba yo ne kizimbamu ekiyumba kyakyo nga kya ttaka, tugambe nga bibbumbuzi, ekiyumba ekyo mu mateeka tokimenya. Oba osomye oba oli wa luzungu oba tolina ky'omanyi, oba ennyumba yo eri mu langi oba eriko ekitasulawo osuze kireke. Ekiyumba ekyo kirina emikisa. Ekiyumba ekyo kibaako ebintu bye kikwatiridde bingi mu bulamu bwo. Ekiyumba ekyo kirina ebintu bye kikuwonya bingi. Obutabaawo bw'ekiyumba ekyo osanga wandibadde obanjibwa essabo. Obutabaawo bw'ekiyumba ekyo osanga wandibadde muleebuleebu, lubaala atubalungi okusamira, atubanja ennyumba, atubanja ki. Eriyo ebintu ebijja mu bweyimirize nga ku mulembe gwe tewagenda kuzimbwa ssabo. Ebintu ne bijja ne bizimba ebintu mu nnyumba yo n'obizimbula. Enkya n'okaaba. Empewo nga zikugamba nti weetuli bulijjo era ffe tukuwa ssente, ffe tukuwa ekyokulya, era ffe tukuwadde ezzadde okubeera obulungi, okubeera emirembe mu makaago, naye tetulina we tusula. Nojja ozimba kasubi nga ne ku nemmere gwe tugenda kusamira nga empewo zijja kusamirirwa baana baabalijja. Wabula olw'ebintu bino by'ozimbudde, ebintu ebyo ebisinga obungi ebizimba mu maka mu birabe bulabi, kireke. Oba ennyumba ye eriko langi, kireke. Oba wazimba malidaadi, kireke wonna we kizimbye. Era bw'oleeta owa langi okuddaabiriza enju eyo, we kizimbye nawo sigawo langi, kiveeko. Bizimba ne byalula ne kireka ng'ekiyumba ekyo kya butulituli. Okitegedde? Okwalula kw'ebiwuka ebyo kulina amakulu. Empewo zitambulira mu bintu bingi. Bw'osanga obubu ku mwenge tobugoba. Omanya ddi Lubaale nti atambulira mu kino ne mu kino, kubanga Lubaale tetumulaba, tumulabira mu birooto, n'olaba abantu, n'olaba kino, ate mu bulabika bw'oba olaba biwuka, munyenyenkule baga tobutta.
omusota togutta obububu obusanga ku mwenge oba munyeera ng'ali ku mmere wagigabudde kijjulo bagatta omugoba kuba tetumanyi ffe baani. Bw'olaba enjuki nti eryo jjembe naye ng'ate kiri kiwuka okitegedde ebintu eby'enjawulo. Bw'olaba namunyenye nti oyo mulongo wa kabaka wa bulabe, bw'olaba ekiwuugulu nti eryo jjembe ery'obulabe erya kabaka, bw'olaba kino nti ate kino kiri bwe kiti, bw'olaba enseenene nti abo balangira. N'osanga obubu ku mwenge tugambe buli ku nguuli y'abamweyana wala gye wamuteekeddewo bamweyana kuliko obubu n'obugoba. Bamweyana najja n'agamba nti teri akyama wali mwenge nga si mutamiivu. Abo banywi bannange tobagobanga. Kati teri amanyi mpewo mu bulabika zitambula zitya, zitambulira mu ki? Mu bulabika teri amanyi mpewo azimanyimu kituufu mu bulabika, kubanga ffe tuli bantu ate zo myoyo myereere. Abaffe bwe zitweyoleka zambala biki naki, kati kiteri yakimanyi. Kyokka bwe tulibaka tulabira ddala abantu abambadde obulungi, oli najja ng'ali mu kanzu njeru, oli ng'ali smart, oli najjira mu motoka Prado biki, ate bw'ozuukuka tobiraba. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo gwe wenna ng'olina ekiyumba ky'ennumba mu nnyumba yo, ago mayembe, obwo bukuumi, abo basirikale bu. Okitegedde emyoyo toligimanya, gyambala ki, gitambula gitya, gyambadde biki. Ekiyumba ky'ennumba mu maka go kizimbye mu shedi, kizimbye waka, kizimbye luddawa, kiveeko. Okitegedde kalalankoma alina waazimbye mu luggi, galawo ggulawo muveeko. Okitegedde akataayi kalinawo kazimbye ekiyumba kiveeko. Langi bwe kaddiwa ng'ozze kusiiga nnyumba yo langi, esiiga kayiteko oba okasiize byonna negwe kalekeewo. Okitegedde bumbuzi azimbye mu nnyumba yazimbyemu ekiyumba, atuusa yaludda agenze musigaddemu butulituli, kiveeko. Omanye ebisula omwo obizimbudde otankudde ebbanja. Twabasonyiwa dda kasubi omulembe gwammwe, mukole mufune. Tufunye we tubeera, tusula mu nnyumba yo mwe tusinzira okukuuma, ate gwe ogizimbudde otankudde obusungu bw'otagenda kusobola. Okitegedde kakati ebiseera ebisinga obungi eriyo omwana gw'oyinza okuzaala ng'aliko ekituli. Sigamba bino ebituli ebikwata abaana nti afukira muno apamira muno, si ebyo eby'obulabe. Ntegeeza omwana oyinza okumuzaala ng'aliko akatuli ku mutwe naye nga akatuli si ka bulabe, oba ng'aliko obutuli ku matu oba buno oba busatu. Obutuli obwo kabonero akakulaga nti omwana oyo alina ebimwekweseemu. Okitegedde ebitali biroge, agatali malugu. Era omwana oyo talina kibi kyoba alina ekibi kye baamukola, alina ebimwekweseemu. Obwo buyinza, egyo miryango egy'enjawulo. Aliko n'obulongo, omwana oyo aba aliko obulongo. Okitegedde aliko amanya ag'enjawulo, aliko emyoyo egitayitibwa balya mmere. Era ogambye nti buli lw'omuwa ekyokulya yeesisiwala n'abanga gw'owadde ebikaawa oba ennimu, si mulya mmere. Mujje w'omusuubirira, si mulya mmere. Oyo omwana muzimu, musambwa, ayambaddwa amaanyi g'emisambwa. Okitegedde mwawule mu balya mmere. Olw'okuba nti omuntu omulamu alina okukulira ku byokulya, obimuwa n'atabyegoga n'atabisesema, naye akabonero k'okwesisiwala ng'ali ebikaawa ke kabonero ke bakuwa bali abatalabika nga bakugamba nti tegeera bino, oyo si mulya mmere. Muwe mmere mu kitundu kye eky'obuntu asobole okukula, naye ayambaddwa abatalya mmere. Oyo omwana wazaala misambwa. Okitegedde bwe butuli buli bw'alina kutu, alina ebimwekweseemu. Wazaala musambwa. Egyo misambwa gy'osula nagyo mu nju, egyo misambwa gy'oyonsa. Wabula emisambwa egitali gya bulabe, maanyi ga kika kye, maanyi ago maanyi. Bannange oli agenda nagamba nti omwana we aliko omusambwa, n'otandika okugamba ne kati ebintu bino ngenda kola nti okubimuggyako biki biki. Eyazaalibwako ekintu tebakimuggyako. Boddayo ku bannabbi b'edda ba Yesu ba Muhammadi, teri yajjako nabbi oyo maanyi ge yalina. Abantu bazaalibwa tebaakoma ku mirembe egyo. Kubanga muyinza okugamba nti Yesu ye yali omwana wa Katonda, Muhammadi nti abo bonna baali batume ba Katonda, Katonda be yali amanyi. Nedda, abantu be bati bajja bazaalibwa era. Omuntu aliko lubaale aba atudde mu maanyi gabo ba Yesu. Okitegedde omuntu aliko lubaale asobola okukola ebyewuunyisa.
omuntu aliko olubala asobola okukolera ekintu n'akuwa ennaku nnya nagga ogenda kiraba. Osobola okuba n'omwana eyabula omuntu aliko olubale nagga nti mu nnaku 9 ajja kuba akomyewo. Bakola ebyamagero. Okitegedde ebintu by'abakozi by'amagero tebyakoma ku mirembe egyo. Bali bantu bazaalibwanga mu mawanga ga Bulaaya n'amawanga g'Abafirika galina abantu ab'amaanyi. Okitegedde olw'okubanga abazungu babagamba nti ebintu by'okusamira bya sitaani mubijjewo mubisaanyeewo, nga baagala musosowaze ebyabwe bababuulira abaana abaazaalibwangako ensonga, abaana abaazaalibwanga n'ebyewuunyisa, era ne batandika obba bamenyera ono Ibulayimu, ono Samweri, ono Yesu, ono Muhammadi, ono gundi, ono ani, abaakolanga ebyewuunyo. Gwe kikulema okusosowaza ababo kiki? Naawe obayina abazaalibwa nga batuddeko mwoyo, batuddeko ebyamagero, batuddeko ebyewuunyisa, ng'oggyeko abasawo ababbi eriyo abasawo abakolera ddala ebyamagero. Olw'okuba nti ensi eno ejjuddemu ekintabuli, wano osangawo omulungi, wali n'osangawo omubi. Ensi eno yeetabudde. Bw'osanga omuntu avudde maanyi amalala ga nsi eri nga nze wano ndi musawo, n'oli wano ndi musawo, kati ate buli wamu osanga ennyumba ziriko essubi. Kati n'otayawula musawo kimutuufu, naye abasawo mwebali nga balina amaanyi nga bakola ebyewuunyisa. Omusawo atandika mwana, omusawo atuuka akulira mu mbeera etali ya bulijjo. Omwana omuzadde amukuza ng'embeera si ya bulijjo. Omuzadde n'ofuna olubuto ne lwewanika ne balusiba ne lukola, n'otambula baalusiba bakola ki? Okuzaalibwa, kuzaala kwa nkalu biki? Mwana omuzaalidde ku myezi 12. Eri abaana abazaalibwa mu byewuunyo n'omuzaala mwana ku ssomero tasoma nnyo, yakulembera ebintu eby'enjawulo. Tafaayo nnyo mu kusoma, naye ate bw'atuuka ku lipooti yakulembera ebintu ebye abaana bangi nnyo abalina ebyewuunyisa ebikola ki? N'olwekyo amaanyi agakka ku bantu agatudde mu bw'omwoyo tegaakoma ku mirembe giri. Buli ggwanga n'obuwangire bwalyo, buli ggwanga lirina abantu baalyo abeewuunyisa. Okitegedde bintu ebyenjawulo bwe bityo. Kati omwana okubaako emisambwa ne bagga nti omwana aliko emisambwa si kibi, si kya bulabe, si misambwa miroge nti alinawo yagisanga n'agibuuka nti oba gw'olina bye wabuuka ng'olina olubuto. Ago maanyi bulambe eryo bbala. Amaanyi g'omu kika kye galunza omwana wo. Okitegedde era omwana wo bakulaze alina ebimwekweseemu era si mulya mmere. Muwe emmere ng'omukuza, naye akabonero ke bakuteerako kusooka okwesisiwala ke kakulaga nti omwana oyo atuddeko ebintu ebyenjawulo ebitayitibwa balya mmere. Lyebbala lyalina wakati w'amabina ge, ebbala baamulamba. Okitegedde ebbala lyalina ku mabina lye litegeeza nti omwana oyo alituuzibwa, omwana oyo alituula ku kiwu, omwana oyo alituula ku ddiba, omwana oyo aliba wa kaliba. Abantu abalina amabala emabega ku mabina oba amabala agalinaanyeewo ku mabina. Okitegedde ng'olina ebbala ku bbina oba ng'olina mu lwatika, naye ng'oli mukulu nga tofaayo ku nsonga ezo, ekikubonyaabonyesa kyekyo nkikubuulidde. Wali wakutuula ku kaliba, wali wakulagula, wali wakutuulira kika ku kaliba. Okitegedde naye oli mukulu aleka jjojjuzi myaka 35 okula ndowooza n'olinda kumulisa. Mu kifo ky'okwenoonya n'osamira bajjajjabo ne bakubuulira ekyokukola, ne bakubuulira ki ky'oli. Olaalika ate biki, noonya kino biki, enso giyitamu mu kusika mu gwe buwaguza. Kino bwe kifa ng'ogezaako ku kiri, ne kino ne kifa n'ogeza ku kiri, n'omusajja n'akugoba n'ogeza ku oli. N'ofumbirwa n'oyagala abasajja bonna n'obamalayo ng'era okyalina essubi nti nina omusajja wange. Eriyo abakazi abatakkiriza. N'afumbirwako emirundi 3 amaka ne gagaana. N'ayagala ku ono n'ayogala oli naye nga bonna beesigaŋŋana bamulaga obwesigwa biki. Abasajja n'awunzika nga yenna awuukuuse. Mulimu abakazi abawuukuuse n'awuukuuka, abasajja ne bamufuukira abasajja. Anoonya musajja gw'alibeera naye nga takkiriza tikirabika ebyobufumbo sibirina. Nina kusamira, oli n'agezaako ku mirimu. N'akola guno n'akola guli n'akola guno n'akola guli, emirimu ne gigana n'agaana okukkiriza nkirabika ndiko embeera endala. Engoba kanzireko mu kkubo lino, kansale ensalo nzireko eno, kannenoonyeeko ndabe lwaki emirimu gyonna buli gwengezezaako kuganye, lwaki nze, lwaki bo bannange bakola emirimu ne bagifunamu, lwaki nze? Abasajja ne batuuka okwagala omukazi yenna n'awuukuuka. Okitegedde naye nga takkiriza era akyanoonya alibabba, naye nga takkiriza sinzira emabega. History ojje ng'ojjonoonyereza kente ne basajja bonna ne mbulamu abeera nange ndabika ndiko embeera endala kenzireko sayidi eno kenenoonye ndabe. Kitegedde kakati ne kino ekintu nakyo bwe kiri ebiseera ebisinga obungi abaana bwe bati mulina okubeegendereza.
baberako amaanyi agabeera gabambadde nga gakika. Kyokka omwana oyo alina okukula ng'omubuulira nti embeera bweti ne bweti bw'ogirabanga mwana wange oliko empewo, tozesambanga tozisuulanga, kuba omuntu aliko empewo talina kyafuna mu nsi okuggyako ng'azitegedde. Abantu abalina envi mu mutwe nga zikola amabangabanga, ogwo guba muzimu nga mukadde gwakwambala. Abantu abalina envi mu mutwe nga ziri bbiri ewantu wamu mu kyenyi wano, oyo aba lubaale mukasa. Okitegedde? Omuntu alina ebbala nga lirimu obuviiri obaako lubaale naye nga mukama we kabaka bulamu. Omuntu aliko ebbala nga lirimu obwoya oba obuviiri mu makkati gaalyo, baba bakulaga nti oliko obuyinza, naye obuyinza obwo olimala kumanya kino ekiri mu makkati. Okitegedde? Ezo nviiri kiza. Oba ekiza mukimanyi? Omanyi tulina enjawulo wakati w'enviiri n'ekiza. Kati enviiri zinnyonnyola emirundi ebiri. Okitegedde? Oba esatu. Nviiri kinkwawa kiza. Enviiri kye kintu, enviiri kizikiza. Okitegedde? Tulina ekizikiza n'ekitangaala mu nsi muno. Ekitangaala kyetaaga ekizikiza, ekizikiza kyetaaga ekitangaala. Ekitangaala bwe kyegatta ku kizikiza, ebimera ne bikula, abantu ne bakula ne bafuna obulamu. Okitegedde? Obudde bw'ekiro butambuliramu okisigeni mungi nnyo, obudde bw'ekiro. Era obudde bw'ekizikiza ebintu ebisinga mu bipiikingira ennyo, oba mu bikulira, mu byanjululiza ennyo. Okitegedde? N'ebizibu eby'enjawulo biyita kiro, amalogo, emizimu emirungi, emisambu emirungi, emisambu emibi, buli kimu, ebibi n'ebirungi biyita kiro. Obudde bw'emisana ne buzaawo ekitangaala ye muntu. Muntu alina eriiso lyeru, mulimu emmunye enzirugavu. Ekizikiza kyetaagibwa mu nsi n'ekitangaala kyetaagibwa mu nsi. Omuntu atambulira mu kizikiza, lwaki bamugamba nti oliko ekitambo kyetaaga kukwatako? Oliko ekiddugavu mu lubaale wo kyetaaga kukwatako? Nedda, ekiddugavu tebalwanyisa kirwanyise ku kigoba. Ekiddugavu basamirira kisamirire. Ekiddugavu kirina kudda buzzi ku bbali ne kikuteera ekitangaala. Biyita bibiri. Ekiddugavu mwe mutudde obwawalumbe, mwe mutudde obwakizza. Okitegedde? Ebyoya by'okkasolo birina amakulu, n'ebinkwawa birina amakulu, n'enviiri ku mutwe birina amakulu. Ebintu byonna mulina okubitegeera. Bwe tulituula obulungi tuli bibasomesa. Kizza yaani? Kizza kye ki? Okitegedde? Kabaka kye ki? Oyina ebbala lirimu enviiri mu makkati gaalyo. Enviiri kye ki? Nti olitambuza lubaale oyo mu kituntundu eky'ekitangaala n'ekizikiza. Ekizikiza si kibi. Omulokole agenda n'asaba naga nti nkuggyako ekizikiza, tebakigoba bugobi, basamirira kisamirire, ogwo tuguyita muwawa. Okitegedde? Obwakatonda n'obw'omwoyo n'ebinnyonnyoko, ebinnyonnyolwa abannyonnyozi eby'obutalabika bya njawulo. Si buli anayogeza omuwawa nti ddala kituufu aba ayogera kituufu. Ebintu ebisinga byetaaga kumanya bumanya. Ekizikiza bagoba kigobe. Bakkubye omweso oliko ekizikiza kyekiganye lubaale okujja. Katukwateko ekitambo ekizikiza kiveewo. Era lubaale ne bw'onoomusamira tajja kuterera okujjako kweyongera ebizibu. Tosobola kutambula na kitangaala kyokka nga ggwe omuntu otambulira mu bitundu bibiri. Emmunye enzirugavu, eriiso lyeru. Okitegedde? Enviiri nzirugavu ku mutwe, obukowekowe buddugavu, ekiza kiddugavu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ewabeera ekizikiza, kitangaala kye kiddawo. Ewabeera ekitangaala waddawo kizikiza. Ebintu ebibalansingibwa bibiri. Tukoze tutya okusamirira ekiddugavu? Ekiddugavu nabwo buyinza. Ekiddugavu kirina abakitambuliramu. Okitegedde? N'ekitangaala kirina abakitambuliramu. Tulina obwakabaka bwa mirundi ebiri, obwakabaka bw'olukalu n'obwakabaka bw'abasese. Obwakabaka bw'abasese obwa lubaale mukasa bwe bwaleeta ekitangaala ne bukola endagaano n'obwakabaka bw'olukalu bwe bwakabaka bulamu. Kabaka bulamu yajjira mu kizikiza. Okitegedde? Era ku mulembe omuzigi gwali gwa kizikiza ng'ensi etondebwa. Katonda yatonda ensi eno, omulembe gwali gwa kizikiza. Bw'amala okutonda ebintu bye yatonda mu ggi, ekitangaala kwe kujja. Yasooka munyenye, kye kitangaala kya lubaale endawula. Okitegedde? Eggi omwali ebintu byonna ebiramu bye tulaba, omwali ebiwuka bye byasooka. Mukama w'ebiwuka nseenene. Era kyova olaba ng'enseenene tuddemu abalangira abakulu ddala, era abeddira enseenene balangira ddala. Ekiwuka nseenene kye kikabaka ky'ebiwuka byonna. Okitegedde?
byemu ku byali mu ggi. Katonda ng'atonda eggi eryo okitegedde, eggi gwali mulembe muzigi, mulembe gwa kizikiza. Ekitangaala kwe kujja, ekitegeeza ekizikiza kyetaaga ekitangaala. Ebintu ebiri mu kizikiza okukula obulungi ne byeyagala, ekitangaala kiba kirina okubaawo. Bibalansingibwa bibiri. Omuntu yenna atudde mu buwangwa n'ennono alina okubalansinga ensonga zino n'okuzimanya ennyo n'okuzitegeera ennyo. Kituufu ekizikiza kirina oggobwa ku muntu. Omulokole waba kukwata ku mutwe alwanyise ekizikiza kituufu. Obwo butamanya, obubuyabuya, olwanyisa ekizikiza kive ku muntu. Lwaki ekiro bwe kituuka tewetta n'ova mu nsi? Njagala ekiro kituuke wette ove mu nsi ogambe nti siina kubeera mu nsi ejjamu kizikiza. Ekizikiza mweso, ekizikiza buyinza. Okitegedde? Ekizikiza kirina amakulu n'ekitangaala kirina amakulu. Tolwanyisanga kizikiza ku muntu, tolwanyisanga kizikiza ku muntu tyokigoba, ajja kuba afuuse kintuntu. Era omuntu gwe bakwatako ekitambo atandika ebintu byonna n'okumwonoonekera, nadda nnyo n'emabega, ayinza n'okugyamu endwadde n'emirimu gye yali alina gifiira ddala. Bakwatako ekitambo kuba ekitambo kyeyolekera mu kizikiza. Ekitambo kiyita kiro. Bano abantu abaloota abasezi, abaloota ebintu nga bingoba ekiro, aloota ng'atambulira mu nzikiza, aloota ng'akola ki, liba bbanja mu famire. Ebbanja eryo kabaka aba ababanja. Kabaka bw'aba akubanja alina kukutambuliza mu nzikiza. Okoze otya okufuuka mukwano gwa kabaka adde ku bbali akuteera ekitangaala? Okitegedde? Oluusi ze gomesi ze muloteza amabala amaddugavu n'ameeru, makanzu ge mulotaga amabala amaddugavu n'ameeru, noga naloosa omusajja nga wansi empale enzirugavu waggula ebbala lyeru. Kyeki nti ekyeru n'ekiddugavu tebiteŋŋana, wabula lwanyisa nnyo ekiddugavu ekyereero okubaako. Ekiddugavu ekyereero okubaako maaso oba tolaba gy'olaga. Okoze otya ekiddugavu okudda ku bbali wajjewo ekitangaala? Ke kabonero akaddugavu n'akeeru. Okitegedde? Ebintu ebisinga obungi byetaaga okubasomesa nnyo n'okulwawo nga tubasomesa, muyige mutambule n'okumanya mu nsi. Okitegedde? Oli tagambanga nti nkugobako ekizikiza. Omuntu agamba nti nkugobako ekizikiza ayawulemu ensi, agiggyemu ekiro, agireke nga yakitangaala kyokka, ng'olunaku teruziba. Ogwo gwonna muwawa. Okusabira omuntu omugamba nti nkuggyako ekizikiza, wasoma, omanyi, ensi ogimanyimu ekituufu, ensi kyeki, obutonde bw'ensi kyeki, ensi eno tekinikisi kumanya na kutegeera ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde? N'olwekyo mukazi gwe alina omwana ng'aliko obutuli emabega, sayinizi. Abaana abasinga mulimu abazadde abamu ab'empaka, famire ensomi, biki. Omuzadde ng'olabye ddala mu buyabuya, omuzadde n'akuza omwana ng'amulabako ebintu ebyewuunyisa, omuzadde ne yeesiruwaliza ddala. Naye ng'omuzadde alina ebintu by'awulira emabega, jjajja bwe yasamiriranga, jjajja bwe yakolanga bw'ati, biki biki. Famire ensomi, omuzadde ne yeebuzaabuliza ddala, ne yeewubya, n'azaala omwana amulabako obubonero obutali bwa bulijjo. Omwana tategeerekeka, omwana ebintu byakola si bya bulijjo. Omwana ayogera ebintu ne bibeerawo, omwana aloota ebintu n'abibavunulira ne babiraba biki. Naye ng'omwana muto P4, P5, P6, P7, omwana akola ebintu ebitali bya bulijjo. Eri abazadde abalina abaana ng'omuzadde omwana si asome ennyo, naye ng'omuzadde omwana mugezi nnyo, abeera wa lubereberye, abeera wa kubiri, abeera wa kuna, abeera wa kusatu. Naye ng'omwana si yewa ekitalo nnyo, omwana alina amagezi mangi nnyo, n'ewaka ng'omwana ategeera nnyo. Omuzadde n'abeera mu buyabuya, omuzadde n'alema okumanya nti omwana ono alabika aliko embeera etali ya bulijjo. Kati omwana oyo atuuka myaka egiwasa. Oluusi bazadde be bagenda baweza emyaka 45 ku 5. Omwana akoma wiika, agamba taata ensi ensobedde. Taata bwe natambulako ku musawo bangamba ndiko lubaale. Ng'omuzadde alina kyamanya omwana oyo mu kukula. Omuzadde najja yeesiruwaza, najjirayo omwana Bayibuli. Namugamba nti olina kwekwasa Mukama, ebintu ebyo si birungi kubitankuula. Okitegedde? Oba ebintu ebyo sibimanyi. Era ebintu ebyo bw'otandise mwana gwe okweyingiza mu bintu ebyo, nze sibyagala wano. Omwana n'asobera, omwana alina ebintu by'alaba. Ekiro agenda okuzuukuka emisota gimugoba, agenda okuzuukuka ebisolo bimugoba, agenda okuzuukuka aloota agwa mu binnya, afuna ebirooto eby'entiisa, omwana tateredde waka. Oluusi yafumbirwa, oluusi anobyeyo, oluusi musajja, oluusi awasizza mutabani, akomye wiika, alina ebintu byafuna ebyagala n'omugoba mu nju. Aloota balalu,
aloota abantu abambadde amakanzu, aloota amafumu, aloota alina embwa, aloota alina ewantu waliwo ensumbi, aloota ali mu kasubi, aloota alina ewantu ali makkati wakati mu beekika, aloota ali mu bijja byewaabwe. Omwana akoma weeka agamba taata nina embeera entukako etali ya bulijjo, taata ndoota nnyo nga tutudde nga abeekika nabatufumba ebijjulo tukola ki, kati taata alina ebintu bye yawulirako, taata yakola yeewuguusa nga tabyagala, omwana alina ebintu byayogerako byatinkuula. Taata asooka asiriikirira agenda okulira omwana byayogera nga taata abimanyiiko. Taata agamba tuli ku kiwano. Taata kyasalawo mu busungu obw'ekitalo kwekaza. Gagamba omwana ebintu byayogera sibimanyi. Ebintu byayogera wano mu nnyumba yaffe, ennyumba ya Kaseekende tebiriiwo ne jjajja mmwe teyabikola. Ebyo ebintu byayogera bya sitaani. Togezanga n'oddamu okwogera ebintu ebyo maaso gange. Siddamu ne nkuwulira. Naye nga taata ayina kyamanyi. Taata yawulirako jjajja mwembu yali asamira. Oluusi yamulabako. Embuga ne we yali amanyiiwo yagwa. Era nga taata amanyi nti mu kibanja kya Nikodde mu jjajjaffe omutuba we guli, bwe nali nkyali muto nalabangawo essabo. Taata abimanyi. Ekibanja kya Nikodde mu jjajjaffe oluusi kitammwe ye yakisikira. Ayina wamanye wali omutuba oba musizi walingawo essabo. Nga taata abimanyi. Ozza oleetedde amawulire taata nfuna okusoomozebwa, tambula ku basawo, taata baŋŋamba nkomewo eka tusamire. Taata asiriikirira agamba bannange ngenda kukola nti ebintu bino. Yeekaza ensonyi azifudde obusungu, akugambye nva mu maaso, tombulira bintu ebyo, tetukola bintu ebyo wano. Biki oluusi takubuulidde byaliwo. Mulimu bataata abamu akuyamba n'akubuulira, n'akugamba jjajja mmwe gundi ye yabikola, naye nze ebyo ebintu tobimbuulira. Nze sikola bintu ebyo, nkuza okutuuka wano. Weekwase Mukama, genda mu kyaki osabe, genda ebukalangu, genda biki, kola biki. Okitegedde? Abazadde abamu baleetera abaana baabwe okwerokosa, omwana nga teyandirokosezza. Naye ennaku omwana anoonya bulamu, anoonya kuba bulungi. Taata eyandibadde amubeererawo, akugobye, akusindiikiriza. Oba otambula oluusi otambuza bulawuzi, oluusi olina emirimu gy'okola gyakutambula, oyita ku kyaki eriko omuzindaalo. Pasita agamba mujje eno Yesu anaabawonya ebizibu, mujje eno Yesu anaabajjako dayimooni, Yesu anaabajjako ebyekika, Yesu anaakola ki. Omwana atambulidde taata enfunda taata agaanye. Omwana nasalawo n'agenda mu kyaki. Omwana n'agamba ndiko ebintu bindooza bwe biti, mbonaabona biki. Pasita n'amuteekako emikono n'agamba nkugobako ebyekika. Toddangamu okugenda mu nkiko z'ekika, toddangamu okulima ebijja, toddangamu okwetaba mu kino. Mwana gwe ebyekika, dayimooni, emizimu gy'abajjajjaabo, asalakabaparapadagaddabasadadda, nkugobako emyoyo gy'ekika, emyoyo gy'abajjajjaabo, emizimu egikulondoola, emizimu egy'obwavu, emizimu kawuula, nkugobako empewo ya nnabuzaana, nkugobako amayembe g'ewammwe, nkugobako buli kikyamu kyonna ekikulondoola byonna. Genda mu linnya lya Yesu, genda faya. Emizimu gyonna egiri ku mwana ono faya. Nkugobako ebyekika faya. Gamba nti mbigoba, omusiru n'addamu mbigoba. Gamba nti mugende, omusiru n'addamu mugende. Gamba nti empewo z'ekika mugende, omusiru n'addamu empewo z'ekika mugende. Kandi kugamba omuzimu gwa jjajjange ogundi kugenda, omuzimu gwa jjajjange genda. Munnange omwana ng'afuna enjawulo, bulijjo abonaabona talina musajja. Mukyaki afunye n'omusajja babagasse. Bakoze embaga, afunye mwana munne, bikiyagaye banne wabula bannange ekyaki nali naloba dda. Ssanyu likomyewo, okitegedde azadde omwana bali mu maka. Ebiseera ebisinga obungi ddayo emabega olowooze ku biki ebibadde bikugoba bigenda. Ani alina obuyinza asobola okugobako empewo z'ewammwe? Omuntu asobola okugobako empewo z'ewammwe? Empewo z'ewammwe bwe ziraba obusiru bwe weetaddemu zikkiririza mu ekyo kye weetaddemu ne zidda ku bbali ne zigamba nga bw'atugobye ebiddirira n'ebinaddako totuyitanga. Otugobye mu bugenderevu, ebiriddako n'ebinaddirira totuyitanga. Empewo nga zikola ky'oyogedde nga zikuvaako nga zidda ku bbali
abadde talina mulimo ofuna omulimu bagamba negundi yali abona wano naye yamala kulokoka. Emmotoka budde waka waliyo emikolo gojjira mu mmotoka be bantu bosanga okitegere natandika okuzaala abaana ne bagalangatana amaka mwali omukazi yalina ekizibu okujja mu kyaki afunye omwana w'abandi omusajja bafumbiriganye omusajja afiiridde mu kabenje. Omukazi okwatula obulokozi yalina ebizibu pasita yabigoba ofunye omwana w'abandi mufumbiriganiddwa amaka emirimu gifudde mutandise okusabiriza muzadde abaana abalema ozadde omwana ayiika endusu eriyo omuntu nga yeerokosa n'azaala omwana nga ayiika endusu pasita n'amulema okusabira noga nti oba osabira byonna omwana wuuno ayiika ndusu musabire n'amulema okusabira ne batandika okuzaala abaana abayiika endusu batandika okufiirwa abaana musajja afiiridde mu kabenje oluusi mukazi ewaabwe batandise okukunkumuka akaana ke yajjanga yagenda okujja mu maka ng'alina omwana gwe yazaala eyo omwana afunye ebintu ebyenjawulo oluusi afudde ebintu ebyenjawulo kubanga lubaale bw'omusindiikiriza ate awo afuuka mutemu agamba ezenkanankana n'ebisikitu n'alaba obusungu okitegedde ogenzi bakutadde emikono mu mutwe kugobako emizimu gyewamu gwe weezaala kituufu omuntu bw'afa afuuka sitaani omuntu bw'afa afuuka wa bulabe omuntu bw'afa afuuka mubi ti omuntu bw'afa si munno ng'akubanja ebibanja byabwe mutunda byaki lwaki mukyankalanya obusika lwaki mukumpanya ebintu by'abagenzi omuntu bw'afa si munno mukole ebintu ebirungi ng'omuntu omulamu bwe yeeyisa olaba oba omuntu bw'afa si munno okitegedde lwaki mukumpanya ebyobusika lwaki mukumpanya ebintu by'abagenzi lwaki mubikubako obululu lwaki temukola byammwe lwaki muwuttanya amataka ge musanzeewo nga si mwagagula ebintu ebyenjawulo omuntu bw'afa si munno weeyise bulungi olaba omuntu bw'afa bw'ataabe munno bakugobako ebyekikakyo wazaalibwa mu kyaki ensi yeekuzaala omuntu okuyingira mu nsi alina omulandira n'obusinziro waava bakugoba ewammwe ogenda kufunayo ekika kyekirala ogenda kufunayo abazadde abalala teweetabanga mu nkiiko z'ebika gwe weezaala teweetabanga mu mikolo gya lumbe gwe bw'olifa okitegedde teweetabanga mu mikolo gya kulima kijja gwe bw'olifa nnyoka akuzaala oyinza omuleka mu kikande kitaawe akuzaala n'omuleka mu kikande baganda boyinza obaleka mu kikande genda obirime ng'olubimbi okakasa nnyoka eyakkuza n'akuzaala w'omutadde oyinza okujja n'olima gafula ng'olubimbi embwa zino oyinza omulima ng'olubimbi nga ddala omukwano gwa maama mutera okuwulira obuyimba saagala nkusibule tya nnyo kukikugamba maama ti maama wange weeraba owulira omukwano gwa maama kati maama yafa nenga yakubeererangawo maama yafa nenga mwabanga mwenna maama yafa ojjukira ebigambo bye mwayogeranga maama yafa mukukuza mukubeererawo batata bwe yebaka mu buliri taddamu kuzuukuka wakaabanga maama n'azuukuka wagugumukanga ekiro maama n'azuukuka omwana akubiddwa olumbe maama n'agenda ewa neiba n'akukuza mu buli kimu maama n'abeerawo kati maama yafa oli mulokole pasita gamba ebijja abafu bakubafu bakumalaalo mwana gwe oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi omukwano gwa maama mwamulinayo mwamugalamiza maama omuddo gumuyiseemu pasita gambye genda olime ng'ali mu olubimbi bannange baanammwe ebintu ebisinga obungi ensi yeefuula oluvannyuma emirembe gy'ofunaawo gikulimba ensi yeefuula oluvannyuma naye ng'emisango wagizza n'otandika okuzimba amagulu n'otandika okusanyalala obabuukirirwa n'ogenda mu malwaliro owulira omubiri wonyiga olugalo lukolawo ekinnya ebigere ne bizimba n'otandika okusibanga mu sitokisi n'olwala amaaso n'okola buli kirwadde kyonna ne kijja ku ggwe kumbe ebintu bye wasuula ng'okyalina amaanyi byetuumye olwo gufuuse mugugu tokyayinza kuwona byanyiiga okitegedde byetuumye ne bw'oba ne ssente ez'enkana ki waliwo ebirwadde bikulumba nga byo obirabira ddala bimbe biganda ng'abalwadde bakuwandiikira endwadde ekika kyazo ku bbaluwa nti olwadde kino babuuze lwaki tebiwona eriyo ebirwadde ebikwata abantu obukulu
myaka 45 nga birwadde biganda ninga bogenda mu ddwaliro oledde bawandikako ekika ky'ebirwadde by'oyina babuuze lwaki tebiwona nga ne bw'oteeka kakadde mu ddwaliro tebigenda. Ddayo emabega myaka gye gy'obuvubuka olowooze neeyisa zo. Genda ku kijja kya nnyoko kiteekemu ekitiibwa. Ne bw'okirima ng'ofukamidde amagumba agakulimu ge gaakuzaala bannanga babuyabuya bano tetuganye mufu. Naye amagumba agalimu omwo munda yali maama yali muntu tiyayagala kufa gaali magumba agaaliko ennyama yayambala ng'omujjukira. Yes fine magumba ge galimu yafa Yesu oganye okutegeera nti maama omuntu atambula emirundi ebiri alina obw'omwoyo n'obw'omubiri obw'omubiri bwafa omwoyo tegufa. Yes fine weesiruwazizza magumba ge galimu. Bw'ofukamira kikujja kuki osobola ofukamira ng'okikoola ono maama emirembe n'ennaku ndisigala nkuteekamu ekitiibwa maama kirime tolima lubimbi bajjajjaabu baganda bu bakitaabu omuzira bw'omuzadde wo kirime oba oyimiridde oba osazeewo okufukamira kijja kiteekemu ekitiibwa. Okitegedde nkogabako emizimu gy'ewammwe yatula emizimu gy'awammwe mugende genda dayimooni ti dayimooni baga faya omuliro nkoola omuliro gwa Yesu nti omuliro. Awo pasita nalyoka addamu mu ddoboozi ery'omwanguka aleluya omusiru n'addamu amen. Enkya n'agenda n'afuna emirembe n'akalimu kabadde talina n'akafuna. Amanyi bulijjo ebimubonyabonya byagenda. Okitegedde biri mutyo bimulabira bwe tulidda bwe tulijja lwe tulisituka tutuyitanga. Ye lwaki bano sibakomya wano oyugira n'oyugira naye ensi omuntu omugezi abanga mugezi mu nsi omuntu omulamu omuntu omukulu ng'oli emmere nga wasomako obangako ebintu ebimu bye weefumiitirizaako nobako ebintu ebimu by'otayingiramu nobako ebintu ebimu by'olika ebintu ebimu bikole nga ggwe ebintu ebimu naawe birowoozeeko ate oleme kutegeererwa nga Eva. Naawe baako ebintu ebimu naawe common sense muntu aba n'amagezi amazaale nnyoko yakuzaala. Yes tetuganye kale magumba weesiruwaziza yes fine mwoyo gwe teguliiwo fine yafa. Omukwano gwa maama kale wadde magumba. Okitegedde ne bw'ofukamira waliwo baamuziika kibi. Okitegedde okufukamirira eddaalo lya kitaawo kibi ng'olirima. Aga amagumba agalimu ye yakuzaala. Teri abafukamirira eddaalo lya ngobya, teri abafukamirira abajulizi nga baafa, teri abagenda ku ntaana ya Muhammadi. Entaana ez'omuwendo z'owulira ne mu bitabo ebyedda bagamba entaana ez'omuwendo ez'abasekabaka ez'abaami bantu tebazirambula bantu tebalamaga. Pannange mubeeremu naawe lowooza buli ggwanga n'obuwangire bwabyo naawe ddeeka naawe bannange abawulira banaakoowa. Okay weewaawo abakuume liisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.